Nkujjukiza nti okyalaba amawulire amalindirire wano ku Kingdom TV zibeera ssaawa 2 nga bulijjo bwe tweyongerayo oluvannyuma lwa nnabbambula w'omuliro okukwata ebirombe by'amafuta mu Canada ku ntandikwa y'omwezi guno. Bo ab'obuyinza mu nsi eyo basobeddwa eka ne mu kibira ku kye bagenda okukolera ababunzibunzi abajjirwa ebyabwe. Omuliro guno gufuuse gwa byafaayo mu nsi yonna kubanga gwayonoonye ebintu bya bukadde nga n'amafuta ga buwumbi gabugendeddemu. Ku ntandikwa y'omwezi guno nnabbambula w'omuliro yakwata mu Canada mu kitundu ekirimu ebirombe by'amafuta ekya Fort McMurray ekisangibwa mu maserengeta g'obukiikakkono bwa Canada. Gwatandika lunaku lwa Ssabbiiti nga lumu mu birombe by'amafuta ebya Sanka, Syncrude ne Timberley. Omuliro guno gwabadde mungi ddala nga tegumalagazikizibwa oluvannyuma lw'empewo okukunta obuteddiza ebibira n'emiti okubeera emikalu wamu n'omusana pereketya ogwabadde gwaka ekisobozesa omuliro okusaasaana. Guno tegwakutte ebirombe by'amafuta byokka wabula gwatwaliddemu n'amasaza ga Alberta ne Saskatchewan era ng'abantu abawerera ddala emitwalo 8 be badduse okuva mu mayumba gaabwe okwetegula ekibambulira. Gwakoze ekikko okwetooloola ebyalo eby'enjawulo ng'amakubo mangi gaazibiddwa nga n'emmotoka tezikyalaba gye ziraga ekyaleetedde bannannyinizo okuziddukamu. Ky'ekitongole ekikwasaganya ebyemiriro mu Canada nga kino kikulirwa Dobby Allen annyonnyola nti ekirenjege eno we yagwirawo balwana bwezizingirire n'abazinya mooto n'ebimotoka by'amazzi nga bayambibwako ennyonyi ez'omu bbanga zinnamunkanga okuzikiriza omuliro guno naye nga basiwansano ku mazzi. Omuliro guno abakugu mu ggwanga lya Canada bagamba nti gwavudde ku nkyukakyuka y'obudde mu ggwanga lino nga baali tebasuubira musana kwaka mu mwezi guno nga bamanyi nkuba nabo nnyogovu nga bwe kizze kibeera emabega. Omu ku be twafunyeeko okuva e Canada yatunnyonnyodde bw'ati ku muliro guno. Ekibuuzo oba oliawo abasinga kye beebuuza omuliro guno gwava ku ki? Mu Canada waliwo seasons 4. Waliwo winter, waliwo spring, ne wabaawo autumn, oba giyite fall, then ne wabaawo summer. Ekibuuzo oba oliawo ekiddako kiri nti abantu abaali mu kibuga ekyo baddawa. Nga bwe ngambye nti nno abantu basaasaanira mu bibuga ebiriraanyeewo nabwe kityo bibuga ebiriraanyeewo byasobola okusembeza abantu bano gyali emitwalo nga 8. Twali emitwalo nga 8 abaali babeera mu kibuga ekyo. So twasaasaanira mu bibuga ebiriraanyeewo nabwe kityo ne wabaawo ebifo bye twandiyisenga reception centers, wabaawo weema, wabaawo halls ez'enjawulo, ebisaawe by'omupiira, masomero gy'abantu gye basobola okubanga baddukira. N'obuyambi ne gavumenti nebanga esobola okutuusa abantu obuyambi ku bantu baayo. Nabwe kityo abantu balina okwewandiisa n'ekitongole ekiyitibwa Red Cross. Ekyo nno obuyambi obusinga obungi mwe bwasobola okuyita. Abazira kisa mu bitundu ebyotoolodde bayaniriza bulungi abantu abadduse okwetaasa omuliro guno. Ebirombe bino bikwata kyakusatu mu nsi yonna olw'okuvaamu amafuta amangi ng'oggyemu ebiri mu Saudi Arabia ne Venezuela. Okujja kw'ebirombe bino kugenda kuleetera amafuta mu Canada okulinnya mu myezi 7 okuva kati. Ebirombe bino bye bijjibwamu ekyobugagga kya Butman omu ku lw'amafuta ga petroli ageeyambisibwa ennyo abantu. Ababalirizi mu Canada balaze nga amafuta agabalirwamu obukwadde bwa $9 za Canada 960 nga z'ensimbi ezaafudde era nga lyafiiriddwa kinene ddala nga n'ebintu bya bukadde byatokomose.